jjukira abasirikale abo bali bakakiiko ka byakulonda mu mateeka electoral commission yebakuwa kakati bwe banga electoral commission tennaba kubaako comment yonna gye commentinga ku bakozi baayo mu kiseera ekyo kubanga babavunaana mirimu gye electoral commission kuba ebiseera ebyo tebaali ku mirimu gya poliisi kati mu bimu ku bintu bye bataatuukiriza bensuubira nti byabasibisizza one babagamba musulanga mu nnyumba Bobi Wine betumugaana ng'okusula mu nnyumba mumusulemu ye muleke wabweru kakati oba oli awo balina ebintu bingi bye baali babawa okukola naye nga ebisinga okuba ebingi biri ntaano kati biri bintaano wakati wa security na kiki kyeyagaza Bobi Wine bokka be basiwuka empisa bali bakuuma Kyagulanyi ebiseera bituuka era wano kankubuulire gavumenti ekyalina ekizibu ekyokufuna abantu kati neyogera ekigambo abantu ne bakikkiriza kubanga abasajja obulimba bubasusse tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono Mwami Museveni mu poliisi yawangulu sijja kulya musaayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono byabakama yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mbu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaali bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yuggi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 Geoffrey Mayanja yenze webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba wendi wano ku Emboozi mu Yuggi ndi wano ne Sheikh Kamyuka gwe ndi naye olunaku olwaleero kwe tuli soko nzikirize akubuuzeeko tutandikira awo olunaku olwaleero ninga bwe tujjidde nga tanabakubuuzaako abasirikale abawedira ddala 9 abaweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukuuma mu kiseera kya kalulu bonna bwe togerera essaawa zino abamu oba bonna bagobeddwa mu poliisi n'abamu bali mabega wa mitayimbwa okusinziira ku information eriwo era ne poliisi yakakasizza nti abakulu abo ye balina era ebavunaana Sheikh yanaatubuulira musango kigobazza okukuuma Kyagulanyi mu kampeyini simanyi babe bakubanga abantu abakubwa waliwo bakuba emiggaabwo eggulu eyo n'abalabi bajja bakola simanyi ye gundi aliridda waliwo n'omusirikale yeekolera erinnya Mukiibi Mukiibi yaliridda wayenga kubiyakola abantu balowooza nti naye yalivunaaniddwa kati Mukiibi mu mubanja ki manifesto yammwe yonna yagiteeka mu nkola campaign program nga bwe mwagimuwa ye yagezaako okukola ki okugiteeka mu nkola bwe mwamugamba nga nti muyise mu lumonde ng'era kyakola ono muyise mu kibira ng'era kyakola kati era omusuza awo mukubo ng'atudde nga mukibya nga surroundinga area nga musuula awo nga mutudde kati mukyamubanja naye alina bizibu bye ate kati tosobola kukola ebyo ne baddamu kuwa kifo kituufu bamanya oli musiru Mukiibi bye yakola mu gavumenti zonna kebere ya America kebere gavumenti ki kasita gavumenti ekulagira okukola ekintu eki abalala kye batyo okukola ate mwana teddamu kwesiga bamanyirawo nti gwe mu busirusiru oli namba luje kati tebaddamu kusembeza ku mmeeza zonna kebere awo kebere gavumenti ki okugeza omusajja
eyali ow'ebyokwerinda eyabega Saddam Hussein mu kibuga ky'e Bashira mu Iraq yali munnamagye wa Saddam. yabega America. Yabegera America. Yabegera America. Nga musajja wa Saddam Hussein naye ng'abegera America. Kaakati ne bamugamba bino wammanga nti nno bw'otubuulira Saddam waali ekisooka tugenda kuwa obutuuze mu ggwanga lyaffe lino eri America. Tugenda kukuwa ssente by then ndoza bamusuubiza $2 billion. Tugenda kujjayo Iraq ne famire yo n'abantu bo tukufuula omuntu w'amaanyi. N'abega Saddam Hussein. Bw'amuwaayo Saddam Hussein ne bamutta. Omusajja oyo ekituufu ne bamuweereza ennyonyi n'avaayo n'agenda mu New York n'abeerayo ebbanga. Kati aba ali ku street ate ali mu mmotoka ye apaakinze bw'ati society najja nayisa amasasi mundabirwamu n'amukuba. Yafiira ku street awo. Kigambibwa nti CIA yamutta. Okitegedde? Lwaki CIA yamutta? Yamanya nti ono mu busiru. Olaba awaddeyo omusajja gwe babadde bakola naye. Gwamukoledde bakoze ebbanga ddene. Kati fe aba CIA. Fe bataaweeyo ebyomulabe okukwata $1 million tuziwoono nga isobola okuzimba enguudo tumutte. Kuba ne mission gye twamutuma yakoze eki? Yawedde mu nsi kasita omuntu abeera n'enkwe. Ne bamukozesa ebintu abalala bye batya. Abalala bye bafunamu ki? Bye bafunamu ensonyi nti ekyo nani kikoze ntya? Gwe n'ogamba nti anze muveewo. Nze ekyo nkisobola. Kasaba kulaba ng'oli mu kalukalu tebasobola kukkiriza kutuuka ku mmeeza. Kati omukiibi muyinza obutaddamu namulaba. Abasirikale 9 Electoral Commission be yawa Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuuma. Ki ekyabasibizza? Buzibu ki? Bazizza musango ki? Naye kati lwaki tuboogerako? Kubanga basirikale baggwanga. Because nze nakyewuunyiza bwewuunya. Omukulu mu poliisi yagambye nti baba bafunyayo emisango gy'okugayaalirira emirimu gyabwe. Bagigayaalirira batya? Mu bannayuganda mukyalaba ebintu. Mugera kulaba wano ebintu. Era Museveni Katonda yamuwa omukisa ogwo. Gumu. Allah yamuwa abantu abaafuga abasirusiru. Nga nange mwendi. Era Mungu n'akuwa abantu nga balinga bannayuganda. Because ennaku zino bannayuganda bangi. Ebizibu byabyo byonna ne bigenda mu maaso mu ggwanga. Baabyerabira dda. Bali ku Iran yakubye Isirairi. Isirairi yalumbye Iran. Okitegedde? Bino ebyo bye balimu ebyo. Okiwulidde? Naye ng'ensonga eziri fomu mu ggwanga wano ez'amaanyi nno ng'ate za bulabe. Zitambula. Kati olwaleero Honorable Byabakama jjukira abasirikale abo bali bakakiiko ka byakulonda. Mu mateeka Electoral Commission yebakuwa. Kakati bwe banga Electoral Commission tennaba kubaako comment yonna gye commentinga ku bakozi baayo mu kiseera ekyo kubanga babavunaana mirimu gy Electoral Commission. Kuba ebiseera ebyo tebaali ku mirimu gya poliisi, tebaali ku mirimu gya magye, baali ku mirimu gya kakiiko kaki k'ebyokulonda. Nga procedure zonna ze bakozesa za kakiiko. Emmotoka gye batambulira nga yakakiiko. Kati kaba nga olwaleero akakiiko tekannaba kubaako comment gye kawa ku bakozi baako. Abakozi bekawa obuvunaanyizibwa bwa myezi tegyali 3. Gya myezi 3. Ate abaana abo baakola kye bali basaana okukola. Because
era ntutunulamu nti neŋŋamba misango gye bagamba nti bayalagajjalira obulamu bwabwe mu kusitwagulinga ku basitwagulinga bayithe bayinza okuba balagajjalira emirimu gyabwe nga babagamba kusulanga mu nnyumba bo ne basula ku luguudo ne Bobi Wine. Oba kitegedde? Omanyi bose babeera bakuwa okukuuma omukungu balina procedures ze bakuwa zolina okugoberera ku mukungu oyo. Kati mu bimu ku bintu bye bataatuukiriza bensuubira nti byabasibisizza. One, babagamba musulanga mu nnyumba. Bobi Wine bwe tumugaananga okusula mu nnyumba mumusuleemu ye muleke wabweru. Kati ate bo ne baleeta olugezigezi ne basulanga Bobi Wine we yasula. Okitegedde? Bobi Wine tumugaananga mu woteeri. Mwe mugende musigale mu woteeri yagende mu nsiko anoonye ffene. Kati ate bo ne bagendanga mu kibira ne banoonya ffene ne Bobi Wine. Kakati oba oli awo balina ebintu bingi bye baali babawa okukola naye nga ebisinga okuba ebingi biri ntaano kati. Biri ntaano wakati wa security na kiki kyeyagaza Bobi Wine. Kubanga era omwogezi wa poliisi ye Lusoke. Kituma Lushoke. Kituma Lusoke ali mu kaseera akazibu ennyo. Watya mukono mu nsawo yange mu side eri ompemu ka spray kange mu side muno ojja kukalaba ojja kukwatamu okalaba awo. Kubanga kakati Kituma n'ovaayo n'ogamba Bobi Wine tetumubanoonya akomewo ewuwe waka. Kakati ennyumba ye ne mugenda ne mugimenya amadirisa gonna ne mugayiwa ne mwambuka ne musiiringi waggulu gwe mutanoonya bwoba mwakavaayo mukyala we ne mumukwata ababuuli ebbaawe gyakola ki gyali gwe mutanoonya. Kakati mukyala we muba mwakamuta abasirikale abaali bamukuuma ne mubakwata. Ate era nalabyeko nga yemulugunya Robert Kyagulanyi Center ate naffe tukirabako roadblocks ku nguudo ez'enjawulo nga teziri kaali nnyo. Ebyo tuyinza obutabifollowinga bya security biri bya munda naye omuntu nga temumunoonya abasirikale ababadde bamukuuma ne mubabuzaawo mubabuuza gwe twabawo okukuuma aluwa okiwulidde yabayitako atya tyafa akalulu kaali kakoze eki kali kawedde. Kuba nalabyeko awo okusinziira ku Bobi Wine Robert Kyagulanyi Center mu president kye yannyonnyodde yagambye nti abasirikale babamuggyako ku lunaku lw'okulonda lwennyini lwe babamuggyako kati ate ye mu maka ge yavaawo bankeera olwedde bali bagenze. So ekizibu ekiriwo Mayanja mufugibwanga omukulembeze nga mwavu mufugibwanga omukulembeze nga talina service delivery yonna gyakola naye nga atya okuswala. Buli omufugulibwa omukulembeze n'atuuka ku extent nga takyatya kuswala mwaba discussing ku byakolamu mukoowa mukoowa ne mubitandika bikola ki kubiraba bulabi wakati webuuze abavubuka mwakutte baaki basiwuka empisa bavayo ne babanja omusaala mu mmanji etali ntuufu. Kyekimu ku ebyo ebibavunaanya babanja omusaala okiwulidde basiwuka empisa bokka be basiwuka empisa bali bakuuma Kyagulanyi ebiseera bituuka era wano kankubuulire gavumenti ekyalina ekizibu ekyokufuna abantu kati neyogera ekigambo abantu ne bakikkiriza kubanga abasajja obulimba bubasusse buli ku ddala kati lya nsi yonna kubanga edda ebyo ebitongole twalinga tubimanyi nti gundi nga eggwanga erifuna ekizibu mwenna nga mugumiikiriza mulinde omwogezi wa poliisi ajja tukole ki annyonnyole omwogezi w'amagye ajja annyonnyole nga buli muntu ate gundi nga statement kasiteefuluma nga buli muntu akola ki ng'aguma
naye kati ani akyabirinda nze mu muntu wega okyobasobola okuŋŋamba nti linda lutumwa gyayogere osobola okubeera mu muziki nolinda omukafiira gyasaaze kakati gwe otwala statement yoyo gwabeera omujega because kikyayogedde mu periodi y'akalulu kano nga kituufu okitegeera mu byeyayogedde temuli kituufu na kimu kyamala okwogera lyo nakipakaginga bulungi enkya nga baleeta akambe nga bakisala abeesifusi ekyo kiba kikulaga nti ye nga Lusoke ne profession ye y'obupoliisi muye mweri muye ng'omuntu ekola ki mweri naye feeling eziri outside ye tezikyamuganya kwogera kituufu oba ntegedde bw'ovanga ku kintu nga osobola okufuna briefing report ng'ekituufu okitegedde mu report naye ate oba ogenda kugifulumya enkeera essimu nevuga negamba nti kati yogera bwoti okitegedde kakati abavubuka mubakutte bakuma presidential candidate gwe mutanoonya mubadde twadde tuli awo nendaba video wano nga ono muvubuka abadde PA wa Kyagulanyi nga naye mukyala bakoze eki bamukutte bano abasajja bazibu bwe bajja ne banoonya gwe mayanja nga toliwo batwalamu enkoko ontegedde kasaba gavumenti twagala siteeka kamyuko ne balinya ekikomera nga toliimu wakiri batwalamu embaata gye basanze mu lujja because mubadde munoonya mwami musanze taliiwo nzijukira waliwo seeka waffe gwe bakwata saidi z'emayaawo naye bwe bagenda okumukwata bamusanga taliiwo oba video bamusanga taliiwo bagenda ekiro ne bamusanga taliiwo ne bakwata bakyala baaba ne bakwata n'abaana n'omwana eyali ku mabere bagenda naye ku seemwayi gozanyisa amawulire ago tewagalaba abakyala aba bakwata basooka ne bakwata wa ne wanamba emu oyo ye ne bamuteeka mu ddoni n'abaana be namba emu ne bamugala tulagirire wa namba 2 ne bavuga n'abalagirayo ne bagenda ne bakwata namba 2 n'abaana be bonna ne batwala ku CPS awo n'abaana abato bwe bati era I'm telling you nga si mu bubi regime eno erina ensigo gyeri mu kusiga egenda kubeera mbi nnyo n'okusinga ey'Abayudaaya okitegedde ensigo esigibwa ensigo eri mu kusigibwa mu regime eno egenda kubeera mbi nnyo n'okusinga ey'Abayudaaya because kati omuntu ngoyo mukutte abaana be ba myaka 4 mutokyalinga taata mutokyalinga maama nga abaana bali awo balaba twalabako wana abasirikale abayuza ebipande bya Kyagulanyi nga bali mu uniform bulungi nnyo n'obutambi bwatambula salabako mu basirikale abo nga bayitibwa nti lwaki mwakola ekifaananako bwe kityo omwana omuganzi tebamulopa wa taata okitegedde omwana omuganzi mumanya nti niba tamulope wa taata tagenda mukuba kati mulinda taata nga agenze ngolo omuzibu mukonera manju mu mwanyi ekifaananyi ky'eggwanga kisigalawo olwo kyowe kiri ekisigalawo kyekyo ekikyaliwo ne bwe kiba nga kyavaawo omuntu amaze okufa nti ate eddagala tuligula ddi ekifaananyi tekyaliwo okitegeera tekyaliwo because enfuga ey'amateeka nze nsiba nkibagamba bulijjo kasita enfuga ey'amateeka efa ekifaananyi ky'eggwanga kiba kimaze okukola ki okufa kimaze okufa edda omuntu bamusamoninganga mwagendanga bwe mba nga mumwagala direct mu kooti nga kooti ng'eyisa samoni nga baga nti jangu ng'ennaku z'omwezi 4 tukwetaaga ku kooti ABCD nga nezimu ku nsonga ezigenda okukuvunaanibwa mu kiwandiiko mweziri ojje nga weteeseteese buki bulungi because enkola ey'amateeka tefulukinga bufulukinzi muntu enkola ey'amateeka eteekateeka omuntu agenda okuyita mu mateeka yensonga lwaki olwa ne bwe mugenda mu kooti omulamuzi asooka n'okuba wamu yadde mwenna ono mukambwe n'oli mukambwe naye mu mateeka bateekawo n'akadde omulamuzi omusango tanaguwulira obanga omulamuzi akimanyi nti obulamu abantu bakyoka eyaze nga munyiivu buyinza okera ku makya nga obusungu buweddewo
kakati nga bawamu akadde mugendeeko ebbali wa kooti mwegeyemu kyemunaba mugyeyo mujje mumbuulire muyinza ogenda ebbali ne mwegeyamu ne mugaa nti akati ebyokuwabira tubikole ki tubiveeko tutese nga abasajja baki nga abasajja bakulu eyo enkola kooti egikkiriza era ono najja okuwaaba n'akukola ki n'akugjayo tekusiranga bitwogeddemu owekitiibwa omulamuzi tulabye nga bwe tugenda ewaka ne tuddayo tusobola okweseetinga otegedde kakati kati enkola ey'amateeka eteekateeka omuntu agenda okuyita mu maki mu mateeka poliisi egenda kukwata omusirikale ajja ne yeeyanjula nze afande gundi nkolera ku poliisi y'egindi mbadde nsaba nga kulaga ne kaadi ye mbadde sebo nkusaba ojje bakama bange bakuntumye tugende ffenna okitegedde era mukyala w'oyo omuntu ne batabeerawo bannayibba bagambe nti ono mubagambe ab'ebyokolinda bye bamututte bamusanga ekireka eyo enkola eyaki ey'amateeka naye ebyo byokujja ne mukwata omuntu emusooka ne musiba akantuntunu ku maaso ne mumuteeka mu droni ne muvuga mayiro 3 ne mumwetoolooza Kampala yenna okiwulidde eyo nno simanyi Pulezidenti Museveni bw'abiraba oba ajjukira statement ze yakola myaka gy'ekinaana omanyi tulina ekizibu ky'abakulembeze ba Afirika beerabira omukulembeze wa Afirika yeerabira newe yasooka okulya egyemisana kuba kwerabira oba bye bali oyo aba ayogedde bye yayogera nga aba yali tabitegeeza kubanga olw'okuba nga oyogedde ekitu nga tokitegeeza ate wabirawo n'okwerabira yali tabitegeeza Pulezidenti Museveni tabangako w'amazima tabangako w'amazima ebbanga lyonna nabagamba abafugidde mu siyaasa slogans kyensanje nekigwako nayita slogan eno slogan negwako n'aleeta eno omuntu afugira ku mazima abeera ne puroguramu emu era gyakolyako Abamerika batufugidde ku slogan eyo America First tebabuna bubwenyi bwe bati nkyane baleeta kino luli ne baleeta kiri kati emyoga kati nadizi kati mawolezere kati bannabazerere tebazunga buzunzi bwe batyo bwe muleeta puroguramu ya myoga ne mukizula nti esobola egenda kugaggawaza abantu mugipiininga emyaka 5 ontegedde abantu bagaggawale kati bwe bange ebadde ennungi ekigibagisaako ne muleeta operation recreation kyekyaki kakati mmwe mulina ekizibu babafugidde mu kubadongowaza akati olwaleero babafugidde bagitaani eno PDM eno engombo ya NRM ebadde etya protecting the gains the gains naye nga kenyini nawe ne bwemagamaka wenyini nawe toli gains nawe nyini tosobola kwekuuma kati ogenda kukuuma ki okitegedde nolaba embaata z'abantu bonna bagwira mu bisawe nti bagenda kuprotectinga gain is it true ogenda kuprotectinga kinga naye tosobola kweprotectinga enjala ekuluma bwogende mulago osimba layini olinga nkwale kakati protecting the gains ng'oyina insurance card y'ebyobulamu protecting the gains ng'oba ogenda e Makerere omwana bw'asoma oluvayo afuna omulimu that's true protecting the gains nga oluguudo terulinga luli olw'ennateete newe nateete seba protecting a gain naye tunuli abajega mukoka ali mu kubayitamu batadde ebipande waggulu ba protecting a gains mumukoka abayitamu kati aba abantu era nze amuteeringi Pulezidenti Museveni namuvaako sikyamwinako buzibu Pulezidenti Museveni musajja mulungi nnyo era eno vidiyo gite obe banyiize Pulezidenti Museveni musajja mulungi nnyo ate wa mazima sebo kute kubulya nsi bambi kubanga omanyi lwaki ngamba nti wa mazima ova ku muntu asiriwaza abantu emyaka 4 mu 5 naye nga tebategeera nti babasiriwaza kati omusajja tosubira nti tolaba nti abamugezi nnyo emyaka 40 gwe nobalimba olwaleero ne bakuba mu ngalo ne bayita weeta n'okuma nobalumbi ne bakuba mu ngalo oyo omusajja omuvangako omanyi aliko n'okusaasira kwa Katonda okusaasira kwe yamuwa kwakusiriwaza bagamba nti aliisa maanyi aliisa maanyi nedda talina maanyi galiisa galiwa protecting the gains bwogenda mu luguudo lw'ennateete nga bwe lufaanana
ne muluyitamu omwaka gumu luli myaka 7 luli bwe rutyo gwe pulezidenti otamuwaana kuba na magezi ng'abantu abayita mu luguudo olwo bagumikiriza emyaka 7 okitegedde ate mugezi teyanoonyayo kalulu kakati nze omuntu asobola okukuŋŋaanya abantu awo n'abasiruwaza bulungi bonna ne bakkiriza nti kati ffenna tuli basiru lwaki sigamba ndi musajja mugezi buli muntu Allah amuwa ekintu kye yamuwa ate era kikozesenga nnyo nga Mungu akikoze eki akikuwadde bw'abanga Katonda yakuwa lulimi oyogere ng'ebitali bituufu abantu bakube engalo lukozese okiwulidde kati Pulezidenti Museveni Mungu yamuwa olulimi nti asobola okulwogereramu yadde byayogera nga si birungi naye abantu ne babeera happy ontegedde n'agenda nateete n'agamba bannanga oluguudo luno wano wemula walinga California abantu ne bakuba enduulu okiwulidde mukyala nga bba wamukuba buli lunaku nga wamukuba buli lunaku buli obuziba seeka jangu otuyambe wuunazeemu okiwulidde kaakati lumu omukyala oyo muyita tutuula mugana naye omusajja alimala kujja mu maaso otegeere nti omusajja yakukoowa okiwulidde ne mugamba toyina wammwe lwaki togendako ewammwe mutuufu yali amukuba nnyo enkyala neggulu naye nga buli bamukuba atamuwadde na mmere okitegedde kakati nagendanga okwetole manju omukazi ng'ali mumanju ayoza ngoye za musajja ogenda okulingiza mu nyumba wati ng'ali mukugolola naye nkubira bbawe simu ne mugamba obadde otera mukubisa mbooko ki tyawegambe noseeka mukuba just mukuba mumpi ne mugamba oli musiru ufunane ku nnyondo ate busi ate anti amagezi gajja kujja okiwulidde kakati omukazi kasobola nga lunaku akeera kulaikaana omusajja amukuba naye nga tanoba manyirawo nti omukazi yaliko ekizibu omusajja ye mutuufu kakati mwe muli bannansi ki abawangaalira mu nsi nalabye wano nga muli mu kujegawala mukoka mwenna abayitamu wansi waggulu okiwulidde naye n'osangule nga gasebo omukoka atuyite mutusaba gavumenti etuyambe oyo mukuba oluyo omwasa amatama gavumenti anti erina ministry namba ey'ebigwa bitalaze babayambye ab'ekiteezi gavumenti yabayamba kati mwe mwadde mwasamaki kakati mwe muliko ekizibu okiwulidde mwe muliko ekizibu the reason why nze Pulezidenti Museveni si yamwinako kizibu era nze ne bemusaa kati ng'atambula mukubira saluti togoberedde ensi bambi nsaba kusaba Katonda mpa amagezi nange nsobole okusiriwaza abantu emyaka 45 tebazuukuka bali awo beebase nga tebazuuka bali awo beebase enjala ebaluma naye nobaga mukubenga lwe ne bakola ki walabye ekyabadde Masaka akati kana ono omuwala Nameere omanyi omuwala oyo namwagalako ekintu kyemumuwala mugezi nze nagamba nyaganya omuntu omugezi ageziwaliza mu kyobuyayi ekimuyisaawo ontegedde mugezi muyaaya ante bambagamba muyayi ageziwalira mu kyobuyayi naye nga kimuyisaawo Nameere naye gwanga linabeera mu bantu abo bokka abafaananako bwe batyo temusobola kwerwanirira mubaleke muli mayumba gammwe mutudde gani abagamba nti eggwanga lyolekera ku makya nerisituka neryekyusa omuzungu omu yali ayogera olugero yagamba buli woba nga tosobola kuteekawo nkyukakyuka enkyukakyuka zo zijja kukola ki kukyusa kati bannayuganda just wait enkyukakyuka zijja bakyusa baagala tebakola ki baagala tebaagala bajja zijja bakyusa ate lwampaka kati Nameere Pulezidenti Museveni ng'atuuka agenda e Masaka bwe yagenze e Masaka okusisinkana abakulembeze baayo abinaalemu bakakuyege kakati Nameere yeyateeseteese kakati jjukira akalulu abantu b'e Masaka balina ekintu ekintu kimu omuntu w'e Masaka ekintu ne babeera akyagala nnyo tebakkiriza kuggwamu nsa oba ntegedde era ensonga lwaki olaba ow'ekitiibwa Ppookino Jodi Muleke y'omu ku Bappookino abasinga okuweebwa ekitiibwa mu Buganda ekyo badde research ogimanye
omanyi lwaki nti abantu b'e Masaka okulya ne bw'aba enjala emuluma alina watuuka ne yeerekereza. Kaakati yensonga lwaki olaba nti abasajja ba Kabaka e Masaka ne bw'aba abadde awummudde asigala nga wakitiibwa alina waatagenda nga ne bwamuwaawa emiliyoni 2 takola ki agamba nedda sijja kulinnyayo. Okiwulidde? Kaakati Nammeere abantu b'e Masaka bamuyinako obusungu era si bamativu nti yoyo omuwala oyo yasaana okuba omubaka waabwe bonna ate n'abeNRM. Kakati Nammeere olutalo lwaliko n'akakundi kakatono akabakyeyu ne Kasolo baagala kukuba bano banna NRM abagundiivu babafulumye pate. Okiwulidde? Babafulumye pate mu by'omunda bana NRM abagundiivu baga nti tugenda kusaza kibuga kya Ssaabasajja Kabaka awangudde mu mulangirire atawangudde mu mukole ki mumuleke tusobole okutegeeza pulezidenti ensonga enki entuufu lwe tujja okutereeza ekibiina nti baatuwangudde mu mazima naye obuzibu buli wano tubutereeze kino tusobola okutereeza pate yaffe Masaka neddamu ne buildinga kati ate nga Bakasolo tebabyagala baagala byakiyaaye bagamba olino babafunye kamutu mulangirire. Okiwulidde? Kati Nammeere bw'agenda mu kkooti asaba likawunti bana NRM abamu tebakisiima. Okiwulidde? Bamugamba bw'osaba likawunti n'abalala aba NRM abataawangula nabo tugire kaakati ne bafunamu obutakkanya bwali bungi. Kaakati ate ye pulezidenti akolera ku briefing report z'abagiso omanyi abo be basinga obuyaaye kati abo bazibu nnyo. Giso we Uganda akuwayiriza nti olina tanka 7 wansi w'ekitanda obamanyi? Giso wa wano nze nyina abantu babiri bemmanyi Giso n'abo sima abawabi ba gavumenti bakuwayiriza nti olina mashini gani otambula nayo mu nkofiira. Kaakati bano bagamba nedda ali Nammeere kye yakoze nga NRM bekutulamu ebi bibiri e Masaka awo bagamba nedda pulezidenti mubuulira amaki amazima kati nga Kasole obeera mu kikundi ekyo nga Nammeere agamba gwe fulumadde ebbali. Kaakati ekyasinga okunsesa Nammeere bwe yatuuse okwogera omanyi Kawalako epositioninga kagezi bwe yatuuse okwogera ng'awaana pulezidenti era nze gw'olaba wano naleeta obuwanguzi bwaffe bwe baali babbye kati Nammeere yaddidde abayaaye ba bodaboda n'abawa emitwalo 2 n'abambaza t-shirt ze kati nga bali mabega eyo buli wayogera nga bakola ki nga basaakaanya nga bafa enduulu. Bye yamaze okwogera pulezidenti kyavudde agamba kyova olaba ne tufunayo wano abantu 3 nga balinga muwala wange ono Nammeere nkakasa Masaka ejja kudda enduulu kale kyamani we naali bunakwata omuzindaalo n'agamba ssebo ebyo byonna Nammeere byayogedde akulimba. Ekituufu kiri nti tetwawangula nye Nammeere yennyini yogula bayogera teyawangula akalumpisa pulezidenti wabbakaba olimba nawe nga saabirabye ate mu Uganda ekyalina bannamawulire nalugoberere naye Uganda tekyalina bannamawulire. Kaakati pulezidenti n'akola ki n'aluma embabw ati kyavudde amugamba yamugambye kaate nti e Masaka wano tetwawangudde ne Nammeere akugamba naye teyawangula n'amuwa n'effiga z'obululu bwe baafuna. Pulezidenti agamba gwe mati naakamala okuwaana namuga era abo bola abatudde mu tenti eyo si be bakulembeze be NRM abo bantu ba Honorable Nammeere abakulembeze ba NRM bali wali ku gate we babasibidde nange okuyingira wano ssebo mpaguza buki buwaguza naye ng'abantu b'enkulembera ani amukwasiza omuzinda lubanga yawaganyiza buwaganya kyeyamaani tebategedde byagenda kwogera nange okuyingira wano ssebo abakulembeze b'enkulembera aba NRM basigadde wali state road yagimanyi e Masaka basigadde wali mu miti wabweru we bali ku gate tebayingidde wano abo Nammeere bakulaze tekuliko yadde kyamani w'ekyalo. Okiwulidde pulezidenti n'anyiiga kaakati
bwe yamaliriza bano nammere byamobilizinze abasuubizza nti pulezidenti agenda basasula mwenna abali ba agenti abakuma akalulu ba pulezidenti abali ba campaign mwenna mugenda kukola ki mugenda kufuna kasente kati wedda buli akwata omuzina sesebo pulezidenti nze nanoonyanga akalulu aba nupu ne batimbula n'ennyumba yange amabaati bwonfunira miliyoni nga 10 mba mmaze pulezidenti omanyi kyeyakoze mu busungu omungi n'agamba kakati bwe naabanga okunjagala mala kubawa ssente ekyo sigenda kukikola n'agamba omukyala awakontrola bambalire bawe emitwalo 10 ekyo akyogera nokusituka agenda olukiiko lyasoose okuvaamu nga tasiibudde bampera emitwalo 10 kakati aba agenda afuluma bwati kati bano oli be yamugambye bali ku gate nga naye bamuteeza nonga sebo fe ba NRM abatuufu vaayo n'agifuluma yawalirizibwa okuyimirira n'alagira omuyambi wawe namugamba bampandiikire amannya n'enamba zaki n'enamba z'essimu tujja kubiraba wakiwulidde bino bulijjo bwe tubagamba a political party abantu balina kujagala na principles ne core values ebigendererwa byayo without core values nga buli agenda okunoonyeza akalulu ogenda kumalamu wa mitwalo 2 buli agenda okukakuuma ogenda sooka kumuwa mitwalo 5 atuule ku polling station buli gwogenda okwambaza t-shirt yo ogenda kumalamu wa mitwalo 4 agyambale eyo tebira political party abantu balina okuddamu omwoyo gw'eggwanga patriotism without a patriotism ne political party ejja kusaanawo because bwebibeera nga gwe buli muntu gwakuŋŋanyiza agenda okukubira endulu omuwadde ssente secondly ne pulezidenti w'eggwanga mumusaasire muki ekimubalimbye okutuuka ku ekyo yagudde mu bayaaya ate bwe yadayogera yagambye byonna mubyogere naye mukimanye size wano nga pulezidenti kati nzize nga mbega otegedde meaningire yabadde yafunyeko ku briefing entono nti nammere agenda zikusuulamu gwe nammere nga kyamulidde muwala mugezi nnyo g'ovanga ku muwala asobola okwesa akakiiko k'ebyokulonda ensobi ne bakomyawo box ne basumula box namanga erimu bululu bwe bwokka nga omuwala oba omuyita mmere ovanga ku muwala asobola okumizisa omulamuzi pini omulamuzi n'akwata ebitambala n'abiteeka mu matu what ensi yo nange mutunulidde bweti n'agamba nti eno ebadde enkoko bane kati mbaata ng'oyo omuwala tomutya ng'oyo nammere mugezi nnyirawe Masaka bafunye ekirabo oyo nammere mugezi nnyo ayinza n'okugenda n'abaleetera ekibuga Nairobi nakibateera e Masaka so kati nyina mukwano gwange yabadde mu meeting wekalungu ankubira essimu ng'aseeka wano tetuswadde buswaluse omusajja kati kyamani we naali muwe Masaka ava mu lukiiko awo ng'alina ne babodegaati nga abaana baagala mmulya okitegedde wamadhalika yeyabadde ku kiki yeyabadde ku kituufu because temugenda kuzimba mafia politics ebbanga lyonna ekiseera kijja kutuuka obulimba bukole ki nze mpagira nnyo omuntu ne bakuwangula akalulu n'okkiriza nti bakoze eki ne babeera bakubbye ffe mu busiraamu waliwo omuvubuka eyaŋŋambye kati seeka gwe toddamu kugamba nti pulezidenti Museveni yawangula akalulu kaffe yakabba ne mugamba bwe yakabba n'okola ki tinengenda nenvuga bodaboda yange yambadde wala nadde ngenda musabula oluyi okiwulidde bino byonna nga bigenda mu maaso ng'omukulu Abedi Bwanika owakimanya kabonero aliriddawa naye before waliwo sebo akantu akapya kano bakayita VVVIP manpower extra VV njagala kukaweere kano kenkute kano njagala kawa Ibula Ibula njagala kamuwa Ibula y'omu ku bakameramanyi baffe wano
ngenda kamuwa n'abalabi batugambye nti asinga okwagala okunyweza evivi evivi etayagala erimuka kegira bwekati ayagala nga linywedde so weekali bakayita VVVIP Manpower Extra. Kano ka mulembe nnyo ku baami mukeekwate kajja bayambako bubanga oyebayeba dakiika emu mu kitundu butikitiki dakiika 2 kamaanyi nnyo abasajja balina ekintu kye batamanyi. olaba abakyala abo obadde okimanyi nti bakyala babagagga benda ku lwaki ng'ate buli kimu weekiri ate waliyo omusajja atalina akadomola k'amaanyi gakisajja ku bagagga okiwulidde ng'obadde okimanyi nti abasajja abasinga okubeera n'amaanyi g'ekisajja baavu anti eyo system ekolera ku stress without stress obeera otambula mpaka gayaza stress kasite kulyanga naye gamba wae kankulinda omala okulowooza oterere mu mbeera nadda ate ye nga Fatuma ali wali agamba sebo nina musajja wange namusajja bamuyita Salongo White Salongo White yangamba nti Geoffrey kati izizino kati banyi lya banka lisembedde naye bwe liba lisembedde abapangisa sente tebannazireeta ebintu bikyekutte siba muna kanigusa konna mala kunoonya ssente zo nenzifuna nendisasula nendyoka obongo budda neetala ate nno yayinza okubeera ennaku zino abavubuka bula ku street abo bamyaka 2, 25, 27 bafu nnyo vivi lyefunire kalungi nnyo era nga kajja kukuyambako bintu byonna bitambule bulungi nnyo bakayita EVV VIP Manpower Extra kajja kuyambako okulaba ng'ensonga zonna zitambuza bulungi kyokka ate n'ak'okukyayi nako kakano weekali osa kumazi ensonga zonna ne zitambula bulungi nnyo noba ng'olasa 9 n'okusingawo kale n'olw'ensonga eyo lyekwate weeriri gwaliagala kuba ku 07557 841 876 njiddamu 07557 841 876 lijja kukuyambako gw'omwami nsindika njake mu kisenge va mu byokwekwasa stress so ale kati ebyekika leero byankuttemu ninda mbugumemu so kekwate ate nga namwe bannaffe abalina amalogo abalina bakusindikira ebintu bino bikuba ku mabaati waliwo ebisula bitambula mu nnyumba wabweru ne munda kekwate bakayita Salam Sipre kano kange naye kaba kefaananyizako bwe kati kekwate nako kajja kuyambako okugoba amalogo mu ofiisi mu mmotoka mu nnyumba ewaka wonna wootambulira kekwate bakayita Salam Sipre kajja kukuyambako essimu noti 757 841 876 oba ku 0708 91 bino byonna bigenda mu maaso nga Bedi Bwanika aliwa Abedi akalulu kamuyisa bubi omanyi abantu abali shuwa mu kalulu kano nga bo bali shuwa bali aba babiri ani nani yali Honorable Abedi ne Honorable Mpuuga baali bakakafu nti bakamalada ne Honorable Nsemambe naye mugattako naye yagamba yali naye ate Honorable Nsemambe enjawulo gye yalina ndinze namugamba ne mugatosobola kuwangula nga kabuza emyaka egi 2 wamubuulira wallahi njogera nga ndi mu kisiibo namugamba kabuza emyaka egi emyaka 2 ne mutera ni programu ku mmeeza zalina okukyusa asobola okuwangula okitegeera because ffe ba analyst tubeerayo ku ground ng'ebintu bikola ki mubirengera ebintu biraba Honorable Nsibambi namugamba ensonga Nyazi yali alina okutereeza addeyo awangule okiwulidde era ze zaamukuba namugamba akalukabuza emyaka 2 ne mugenda ne mga Honorable kino na kino kikyusibwe otherwise tosobola kuwangula nze waliwo mutabani we mutani gwa Kanzo Nsibambi namugamba nga kalukabuza ebbanga
ne mugamba kanso nsambi mukaluka nagenda kwata kyakusatu kyavanga ali kana watu omusajja omutadde wala nnyo ne mugamba nkulaire wallahi agenda kwata kyakusatu yakwata kyaku kyakusatu kakati politics owa Uganda abamumanyiira bebo ba Honorable Namboze Betty nti abantu b'emikono abakwata okusinziira nga bwebakoze eki bwebamujjidde mu maaso bagenda abavubuka awo nga beetaaga okuvumavumamu nga abavumamu nga bagana era nze wammwe ekitegeera kakati bwagenda mu kereziya bagenda basiramu buli kategori nga noonya enkwata gyakola ki gyagikwatamu politics waffe tali smart than wa Europe naye kati Honorable Nsibambi bazanya politics wa Europe mu nsi eringa Uganda the reason why nti politics wa America oba wa South Africa ombaka wa parliament oba senator akulembeza kuwa values ez'ekitundu ekyo than manifesto oba ntegedde bulungi nti manifesto ebeera ndowooza yo nga ki ng'omuntu bwewandyagadde ekitundu kikole ki kibeere naye ate kuwa values ekitundu ziba z'abannansi kati oziteeka ku mmeeza kati olina kutambulira mu kuwa values abwe nga bo bannansi okitegeera kiringa bona gye Butambala ng'ekitundu kya bitundu 95 ku 100 basiraamu n'oleeta manifesto ngamba nze kasita mpangula akalulu ngenda kugaba amabaala gaabwe ereere Butambala owangula kati mu mbeera ey'okwekulaakulanya gavumenti eno etuwa embizi za NADS nja kuzireeta wano abasiraamu abalono ngenda bagabiranga embizi za NADS Butambala owangula olwokuba gavumenti egaba gwe ssebo oleete buleesi kati bw'ogenda sooka oteeka omutwe ku ttaka omanye abantu bano bengenda okulembera kuwa values zaabwe ebintu bye bazze bagoberera ebbanga lyonna biri bitya okitegedde bw'omala okubitegeera manya ngenda okutambula nabo ntya basobola n'okujja ku manifesto the reason why Honorable Nsibambi yatuukirizanga manifesto gye yeeyama mu bantu ye ekituufu ng'agikola era awo namuwa credit yatuukiriza manifesto naye ng'ate ebigendererwa bya bibbo ng'abalonzi nga tabiriiko ate nakimugamba muwulira alajanasima neyekola kino neyekola kino bye nabasuubiza byonna nabikola lwaki temwampa kalu manifesto ebeera yiyo ng'omuntu okiwulidde kaakati bw'otuuka mu kitundu kiringa ekyokulabirako nsonyiwa bw'onaabeera n'omwana ewaka ng'olina engato gy'omwagaliza kyakulabirako nga olina engato gy'omwagaliza naye ng'ate yijagala ndala kati gwe nebonabo gimugulidde nga nnungi gulaba nnungi nga yabbeeyi nnyo n'okusinga eri kati oba biki byali ku lino kagere kino ekigatto kino because yagala kinniigiina kyalaba ng'ekyakabi oteekako bwati akivugireko gogolo kimuvuga epaka eri ng'omuleetedde engatto y'amannyo okiwulidde reason why kati Kanso Nsibambi nabimugamba because nze bwamala okuwangula nateeka okutu ku ttaka ndabe constituency gyayingiddemu neŋŋenda byonna nemukola research nenjimuteera ku mmeeza omanyi musajja oyo muzalayi kazala walanka okamanyi kazala walanka okiwulidde nemugamba kakati gwe ebyokuwangula bikole ki byebiveeko byesonyiire ddala kakati ne Honorable Abedi ne Honorable Mpuuga baali sure nti kana akalu bakakola ki bakamaze reason why Abedi yatuuka essira n'ava ne kwategula y'obubaka bwa parliament nga bw'aba ayogera ku Mpuuga ayogera ku president wa ggwanga lyonna oyogera yagamba nti kakati wane Masaka tugobyewo ovulo mugende muzambalire eyo essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Masaka ovulo mugambe tuzigobye kombe wagoba ye zekendere kakati Honorable Mpuuga n'abeera mu bantu b'e Masaka nga bagamba kakati manyi mwabe Masaka muli beesiimi musobola okujjawo nze Mpuuga mulonde bino ebiwowongole zino ensonga nkulu baamulaga nti obukulu bugenda kukulira wajjajjaawo nakuwa values of the region
tebeetaaga basomye ennyo tebeetaaga bateeketeeke na babitiibwa ate nga nze twabeeranga ku media kuno nga nkibagamba regimu yekuwa butya bwolina okweteekateeka oba ntegedde tosobola kugamba nti nno kakati akaseera kakutambulira mu mukoka nti nze mumpe suuka yange enkulukuta ya mukoka yekuwa butya bwogenda okukola ki bwogenda okwenganga situation kakati regimu efaanaganako bweti ensonga lwaki abamu bagamba nupu esudde abasajja bonna abagezi okitegedde abavuka babadde bagezaako okusuula bano abasajja abagezi because ebyabasajja abagezi biri slow byakusooba diplomat politics mu dictatorship takola because wakusooba buki busobi the reason why nakugamba luli nti diplomacy yaleetedde n'abazungu kati obuzibu ne bagenda America egezaako egamba kakati tugende Iran tugiwaabire gundi mu UN General Assembly tugiwaabire mu UN Security Council okitegedde bageza okulanga ebigenda bakola ki kubalwisa bigenda kubalwisa obuka tulumbe tulina kugenda kati binajja oluvannyuma you know kakati waliwo ekiseera ekituuka nga diplomacy tekyakola ki nga tekola naddala mu nsi eyammwe eringa kati eno gye mulaba eya buli muntu okola kyakola ki buli muntu okola kyayagadde omupoliisi akola kyayagadde ebitongole byonna biri awo byafuuka katogo kakati nga goganda ensibye ettayi lyange nasoma nnyo okiwulidde era abantu abataligenda kwerabira kalulu bali aba basatu Kansonsi Bambi Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga abo ne bali beere Magombe mungu bali mugamba nti kali akalukuke twayita mu tukalabangako because bali sure naye nga tekyabaleetera okubeera mu mbeera efaanana ebyo balemera waggulu balemera waggulu nti bakiraya nti bayawukana ne bakiraya nti baabwe nze Kansonsi Bambi namugambanga ne magakka wansi bano bakiraya nti baitha era nakigambako ne Honorable Muwanga Kivumbi ndowooza yali akafuga k'ebisanja ekisanja kimu mubaayo oba kisanja kye ekyokubiri twesitinkanako ku mukolo mu bulo yali mbaga nafuna ebyamusoomoza ku mukolo n'ayogeramu bubi ne mugamba abantu nedda Honorable si enkola nagamba leka seeka tulina okubakyusa abantu basukka ne mugamba mindset z'abantu zikyamya emyaka asatu kati gweyagala ojja ofuuka obaka wa parliament obakyuse mu kisanja eki nze omubaka wa parliament tagula bunyama mugende jjajjamawo bagulire okitegedde waliwo embeera eringa ffe abasiraamu nga tukola ddaawa waliwo embeera gyosangamu omuntu agamba Honorable mungulirayo akanyama okitegedde nonga asembera wano nga kugulire n'okwata 2,000 n'okalwaki n'okamugulira bw'amala okamugulira ng'omugana ekyokoze nakyo si kituufu okitegedde obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament ABCD okundabirwa mu emmotoka yo n'otambula n'ovuga n'okola ki n'ogenda alizigamba nti omusajja yanjerega kubanga akanyama kabadde agala okamuwadde aye n'omusomesa n'ekyokola ki anti abalowooza nti bw'anaamusomesa ajja kunyiiga abantu abamu balina entondo ate n'omuboggolera onamboggolera bwobugolezi kati mindset y'Abannayuganda abakulembeze bakyalina omulimu muki munene nnyo okwepositioning okulaba nga mindset zaabwe zikola ki ate mindset z'abannansi tezisobola kukyuka nga n'ez'abakulembeze tezinnakyuka kuba ate abakulembeze bo balwadde okusinga be bakulembera abakulembeze balwadde okusinga abalunzi naddala abaka ba parliament ate bali bavundu bazibu because gombaka wa parliament ani yagamba nti genda otule mu bantu obagambe nti nze omunonda ngenda bakolera oluguudo sente za jjajjawo mogenda okola oluguudo olina banka mwokola oli engineer kati mindset y'abakulembeze erina okusooka okukyuka baddeyo ku nnono y'obukulembeze bwakola ki bwe bwali otherwise kati ennaku zino obalaba bali mu byalo bali kulambula amasomero bagula geometry sets bagaba zipaadi z'abaana abawala bakola biki nti ye mbaka gwe mwalonda oyo regimu eyongera kufa ate ng'ebyo
Eryo n'abantu ba bulijjo babikola kujja kimbo we byabikola abigulira abaana n'abitwala emitiana wakitegedde kakati kati abantu baffe olw'embeera gye balimu ey'obwavu enzibu ennyo okuyimirira obuyimirizaawo ku ssomero n'okwata bupaadizi 15 n'obw'abaana abawala abazadde balaba ddala nga bafunye mizaya siringi 18 olwala omununuzi balaba siringi 18 olwala alhamdulillah tufunye omubaka wa paalamenti naye singa nabo bayimirira ne bakola kolabo yaabwe ne bagamba munonde naye bino na bino buvunaanyizibwa bwa gavumenti naye olw'okuba nabo bagenda nga abanaku basinze amaka gaabwe basinze nze nagamba abaka paalamenti mu Uganda abasajja basinga ne bakyala baabwe nga Mayanja mukyala wange mukuwaddemu wiiki mpaayo bakadde 10 maliriza akalulu nange ndakusema mu golodi omwezi mulamba oba paka kalulu kaggwa nga gw'omulinamu okiwulidde because bagenda mu kalulu kakufana kola ki nakufana kuwona tebakyali mu buweereza bagenda mu business walabe kana kavuba kana akayayi kawane nansana kawesa wamulabi yali agala kadi NUP nalabe Zambali yagambye agana kumutwala mu kooti bw'ataakomye ebigambo yadde nupa abantu bagamba nti mbi neddala nga bukedde ku majanga wesi gwe muwadde kadi ekibiina kino abantu bamu bakirabanga ekitabala bintu neddala nga Zambali Bulasiyo Mukasa ayimirira ali munnamawulire nga bwafaanana Zambali ne Kaweesi nga ayimirira wali n'amaaso g'amamyufu agatwakadde nga gwagaba kadi kigabe kale ogwo tugusale kati aba NUP bejjerere gusale Mayanja ensi ekulaba bayimiridde aba Kaweesi ayimiridde wali ne Zambali Bulasiyo bayimiridde wali twagala akagendo kiikira Nansana municipality gaba kadi okiwulidde so kakati omuntu n'atuuka ekiseera n'olaba azine ku TV aganze ekirooto kyange kyali kyakuyingira mu parliament. Can you imagine? Omusala nawe batali mpadde baligulesa omusala gwabwe nenga ali mu parliament. Ekirooto kyange. Amaziga mayitiri. Mwali mwagala bandama bawe kadi omusirusiru afaanaganako bw'atyo. Ebyo bukulembeze si kukeera kuloota. Kati nga bwe yaloota era alootere ddala. Ebyo bukulembeze sigamba nti nakedde n'endoota nga ndi mu parliament. Olina okubeera n'ebiruubirirwa. Yes. Ebiruubirirwa ebyo nga bwe bigabanako ne banno. Bajja kugula batuuke ekiseera bagende nti omusajja ono yeetaaga n'okuwa kaadi yaffe. Olw'ebiruubirirwa. Naye gwe yeebaka n'oloota ssebo ne bakwate kaadi bagikuwe. Okitegedde? Nga tumaliriza. Kaakati tulina okuddamu okubirudinga system. Yes. Ey'obukulembeze. Abakulembeze be banaatereera bannansi abalonzi bajja kukola ki? Bajja kutereera. Abakulembeze banaaba bakyali bwe batyo nga bwe mbeera kati nga bweri. Lino eggwanga likyayongera kufa nnyo okufa kwotalabangako. So kaakati Honorable Mpuuga ne Honorable Bwanika ne Kanso Yusufu Nsibambi saba Mungu abasaasirye gye bali badde bakomewo bavuganye. Kuba baali basajja balungi. Bakomewo bavuganye because olwo babeera bategedde. Mukokoma okuvuganya bakyalina obuwagazi bw'abantu. Abantu basokuddamu ne babagula. Bwe balitegeera bo kye basaanye okukola. Ti speed balekerawo okudduka speed ey'eki empitirivu ennyo. Wala tamshi fil ardi maraha. Ensi eno Mayanja teyeetaaga muntu kuba na malala. Nakwemanya nti gwe wa waggulu kuba ki? Kubalala. Gwe muyivu ennyo kubalala. Gwe asinga okunyuma abalala bambala tebanyuma. Okitegeera? Aga malala tosobola, Mungu tasobola kuwa bwanguzi ne bobeera oyagala. Katonda mu nsi yeetaaga muntu yetoowaza. Yeetaaga muntu mukakkamu. Nze omusajja omu muwagizi we NUP yaŋŋamba nagenda mu NUP seeka nga ndi mweraliikirivu ku muvubuka oyo Kyagulanyi because baali basuubira Kyagulanyi ku myaka gy'alina n'obwa sereebu agenda kuba wa malala maki mayitirivu. Ebimu ku bisembeza Kyagulanyi abavubuka ne bamusemberera bwe bati kwe kwekkakkanya okw'ekitalo. Okitegedde? Okwekkakkanya okwaki? Ekwa waggulu ennyo. Okw'ekitalo.
okiwulidde nze nyina ku mukolo gwe twasinkana naye oba yali bali bampita bakola ki oba yali kusibulula bantu nentuuka Kyagulanyi nava ku kakeeka ke yali atuddeko nadda eri naŋŋamba seeka jagotuulewa nemugamba asebo mukama wange wano nange ali yanze siri seeka kano ndaba nga akaba seeka kakati bali basuubira nti bagenda kubeera n'omuvubuka owaki owamalala owaki era bye bagamba nti Kyagulanyi anti tawabulwa bo be batawabulwa Kyagulanyi byabagamba bo bye batategeera okiwulidde so bwe bali babakomyewo ne bategeera sisitimu y'abantu mwe bakolera nti amalala si gagenda okuwangula basobola okuddamu ne bakola ki ne bawininga because Uganda yeetaaga abasajja buli lukya ebyonooneka byongera kuba bingi ebyo ebintu byemulaba ebyokuwamba abantu okuwamba omukulu alina ne basement kati yafuuka na slogani okitegeera ezo smart basement biki ekyo ekintu temukitunuulira ng'ekintu ekitono byebyonoonera ddala eggwanga ne libeera nga bwolaba Somalia basaidi Bali balina nga basement gwe Saidi Bali alina basement mu Mogadishu ayayayaya Saidi Bali yalina nga basement ng'eyita wansi okuva Mogadishu mpaka katale ke bayita Bakara mpuku eyita wansi eyebweti bakukwatira mu Bakara awo ogenda okumaliza olugendo ng'oli Mogadishu mu State House okiwulira so kati ezo embeera zemulaba bazze ne bawamba bazze ne bakola bino mwe mubirabanga ebintu ebyaki ebyokusaaga ebya bulijjo naye biri rio ate bigenda kubeera dangerous nnyo either ligimu ene weri oba ekoze eki oba teriiwo oba evuddewo nze kati njagala bagamba ng'omuntu ebintu abirengera ligimu ene nemala eviirako wano insecurity egy'okubeerawo tejja kumanya yakinaana yes because singa tumaliriza mpa abantu VV extra kakati because nti muddidde abayaayi ne mubasembeza mwagala obafuula mikwano gyemmwe babalwanireko entalo zammwe politikale temubawadde emirimu oba ntegedde singa mubasembeza ne mubawa emirimu ekyo kirala naye osobola okuŋŋamba nti abayaayi gye nodda muli abayabadde atendeka bayingiddeyo PDF nabalabawo nga akalu kawedde nempulira nga bagamba nti mutamuloosa ati jjukira nti baba bayingizaamu ne babagatta ku bano ba police constables temulowooza nga akalu kawedde temulowooza temweyita abasirikale temuli basirikale budde mugende mukole emirimu emirala so naye bwe muba nga mugenze mu ghettos ne mubajjayo ne muba briefinga bulungi ne muba kansolinga ne bayingira poliisi tewali buzibu naye ekizibu kubakozesa kubazanyira byabufuzi byammwe ne mmala ne mubakola ki ne mbasuula wali bagenda kuddayo mu ghetto bagenda fuuka ensolo bagenda kuba tebagambwako bagenda kubba abantu okiwulidde so kakati insecurity ejja kubeerawo oba mwagala oba temukola ki oba temwagala because abavubuka mubalaze nti bammwe olwokuba mwagala balwanyisa Kyagulanyi akalube kawedde nga olutalo lwa Kyagulanyi luwedde mubasuddewo ennaku zetulanga abantu balajana buli obikula boti kuliko ababanja so tula pulezidenti atuyambe fe twakola bino okimanyi nti bayogedde n'akalulu ka Lubango yake babba bakogeraawo tebabyogedde kebabbira misa kabanda tebabyogedde because temwabatwala mwoyo mulungi mwabatwala mwoyo gwa kubasuubiza ensi naki neggulu temutabawadde nammwe bajja beefuulira muteringiyo bajja kubeefuulira omusota nga gukyalina amannyo gaago n'obusaga tomubeera ba mukwano guyinza okujja ne gukwezingira bwe guti neera gumala ne gukola ki ne gukubojja ontegedde kakati bano abavubuka bwe mwandibatutte mwandisaze amagezi okulaba nga mubayingiza muki mu organize ez'enjawulo kubanga si bangi naye bwe munaabaleka awo ne babeera aido mugenda kulaba ekinaavaamu okiwulidde so kakati eggwanga lyetaaga next gundi time ey'okutuula
tulabe butya abakulembeze mindset zaabwe zikyuka zitya abakulembeze banakyuka mindset z'abalonzi ku ground bajja kukyuka abakulembeze banaaba nga bakyali bwe bati gwetula ebintu Mayanja n'oseka n'okuseka edda wannakugamba omuntu agenda okwogerera nga Pulezidenti Museveni we yalinga edda bakusengejja okumala emyezi egi ebiri nga bagenda okuba muzindaalo kobeere munnaddiini nga bakusengejja nnyo okiwulidde naye kaakati mmwe Pulezidenti agenda kwogera wali nammere ye MC abagenda okubuuza ebibuuzo byebalonzedda nga balinga abali abagenda okwogerera n'ekibumbe kyabwe ekiterowooza nako buli asanga yayogera tolaba wano abagundi bana aba Jazwiz with Jajja okiwulidde obusonosolo bwe bwekulirakulira mu maaso g'omukulembeze vokala mugamba ompulira gwe ompulira ompulira gwe waliwo yamugamba ntunulyo netegereze bulungi nze kamanda 000 sinwanya 13 okuva ebwaiso ondaba ompulira gwe Museveni atunula nagana so ate nabamba bamanyi eyo democracy oyo si democracy okwo kusiriwaliza ddala abantu abeetaaga okuba kibooko okiwulidde mulabe pulezidenti eddembe lyabawa agwo omwana wo bw'omuwa eddembe bye byakukola alina kulinnya ku mutwe olwokubanga wamuwa eddembe kati muve mu mbeera y'okwagala sympathy nga musiriwaza abantu n'obukulembeze obumalamu ekitiibwa ne valiyo pulezidenti abeere ki ensonga ezigenda okubeera mu maaso ge derizoni wayinza nakugamba sobola kugenda pulezidenti waali ate mugambe ki because bamanyira mugamba byakijega byere kati ngenda mugamba ki nja kuvawo nga nkyaye ajja kunkyawa agamba omusajja munoonyerezeeko oyo tali yekka because byenyina omugamba amaze ebbanga nga tabiwulira ate kyagala biwulira jajja yenne waka mu kika alina waatuuka nga mu meeting y'ekika temumutwala nga bagamba tuteese tujja mubuli ebikoze eki ebivuddemu because bwa buli watula mu meeting teggwa oba muteesa ku byakibanja nga gamba gwe tula bulungi kusigwani wangamba okuneta sukali notamuleeta jajja katumale meeting kwegamba aba ali awo nga kyano tezikyakola ki nga bimuli mu buwongo bingi nnyo kati nga okumutaasa mugende mu meeting muteese ye mujje mumubuulire ebikoze eki ebivuddeyo kati pulezidenti wa Museveni owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni alina byatakyayagala kumanya ebya Uganda ey'omu maaso mune tukole bino tukole bitakyagala bikola ki kubitegeera yakola obulamu Mayanja nga bukoma ng'opulaninga ekisana nekituuka obulamu ne bukola ki naye ng'oli mulamu kati pulezidenti yapulaninze alhamdulillah emyaka mingi naye takyalina kyasobola kugattako yadde nekimu ate bamutegedde kale tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala kukujjukizaako VIP Manpower Extra kekano kekwate kajja kukuyambako bulungi nnyo abasajja bansindikanjake kazze kakano kwekali kazze just kekwate mu nnaku just ntono zokka abo omaze okulaba wenjawulo nga mu kisaawe ebintu walikirya walla weekali bakayita EVV erisimba erinyiwera ebintu byonna bitambule kiriya so weekali kajja kuyambako abalina abagole kano nako kateeka ku kyayi nako ne kabanga ensonga zonna kazikwasaganya bulungi nnyo bakayita EVV Manpower Extra kekali k'essaawa zino kekwate gwe omwami ansindikanjake atalasa bulungi ate nga ne kano ka Salamu Sipre nyenzireyo nfuna akala kano kagenderera Salamu Sipre kano kukagoba ddogo wonna mu office mu motoka mu nyumba kweko ate kajja kuyambako simanya bino ebintu simanya bikuba ekiro simanya waliwo ebiwugulu ebikaaba buli kiro simanya biki byonna ofeera bufuuyizi tewali kiddamu kulabika kale bwebanga obyetaaze by the way n'eddagala erigoba abantu ku mwenge ne ku sigala ne luweeriri nnyo mu nnaku bbiri zokka oba otandise okulabawo enjawulo eri omuntu ne babeera nga omwenga gunyweredde ebbanga ki ne basigala munyweredde ebbanga ki ne babeera addicted kumala mbeera ki just gwe kuba bukubi ku 07557 846 846 07557 846
86 oba ku 0708 94 24 ensonga zonna obajja kuzitambuza bulungi nnyo. Kale tugenze tukagaliza kaseera akalungi weraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbu nno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu ko abayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu ko abayina sukaali. Oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2, mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo, bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano, bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja, abagadde family planning ey'ekiganda, abayina pressure, abayina sukaali, naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa, obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato, ngenze okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga. Tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse, nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.